wa Mwenge alisanga ku Moyo. So ndabani wakagutema bamongere chupa atuongereze tweet. Yes, Red Scientific Wali webale kubanga okyagoberera nga bwe nkuwadde amawulire agasembyeyo era ne nkutegeeza nti nkomawo n'amawulire agasinga okubanga gatiisa kawedde mudda era giwunye ku sayidi eya bannayuganda onaawulira kisoboka oba tekisoboka. Jeno Muhoozi Kainerugaba aduumidde jukira ye muduumizi w'amagye ow'okuntiko oba ky'oyinza okuyita CDF Chief of Defense Forces okusinziira ku tweets zenzize nkuwa zembadde nkuwa gwe wenna abadde atugoberera ku mawulire oba mu updates ezisembyeyo omukulu General Muhoozi Kainerugaba ne His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu president w'abantu babaddewo okwetwala wali ku mukutu ogwa X yali ayitibwa Twitter. Omukulu omu amanyiddwa nga General Muhoozi Kainerugaba ndowooza oba n'anyiiga n'awunzika ng'agamba kaakati ebyokutwitinga bintamye njagala Uganda Police abavunanyizibwa ku nsonga eno mukwate Bobi Wine amuyise ka Bobi nga bwatera omuyita mukwate omusajja oyo mumundeetere ekiragiro kyalumye dda naye njagala nga sinaba kubanga nkutwala mu details njagala ombulire kisoboka oba tekisoboka. Oluvannyuma lw'okuba nti His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yali akwatiddwako nkuleetedde emirundi gye yakakwatibwa na kiki ekyali kizzeeko oluvannyuma lw'okuba nti yakwatibwa kiki ekyabaawo okutandikira ddala eri mu kalulu k'ekyaddondo gwe wenna azze ng'agoberera ensonga zino azze agoberera naddala omukutu gwaffe guno gwennyini ogwa Red Zone TV mu kalulu k'ekyaddondo nga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yali azze okubeera ng'avuganya ku bwa MP okukiikirira Kyaddondo East mu Parliament ey'eggwanga mu mwaka gwali gwa 2018 by yali 2017 by election eyagenda maaso oluvannyuma lw'abasajja nga Apollo Kantinti n'abalala okubanga beetwala mu kkooti ne biddirira. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu wakati mu campaign ate nga yali independent abasajja baamukwata ne bamutwala ku poliisi egayaza naye oba kasangati n'abanga ate akwatiddwa omulundi gwe ogwali gusooka naddala mu byobufuzi eby'eggwanga erya Uganda. Bannansi naddala abantu ab'Ekyaddondo awo eggwanga lye lyazuukukira nti omusajja ono w'amaanyi nga yakajja mu kalulu tebannaba kutegeera maanyi ge. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe baamukwatira mu kalulu k'Ekyaddondo ekyaddirira baali bantu kuteekawo mbeera ne balumba poliisi gye yali asibiddwa ne baagala okubeera nga babagajambula abasirikale n'okwagala okumenya ekkomera okumuggyayo awo ne tuvaawo. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ensasa ge eyaddako eyali ey'amaanyi yali yaluwa mu kalulu ka 2018 by election omukulu amanyiddwa nga Kasiyano Wadiri oyagerezaako okwagala okulya mu bannayuganda olukwe mujjukira by election eyo eyaviirako okutta omukulu amanyiddwa omugenzi amanyiddwa nga Yasini Kawuma ono nga ye yali driver wa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Kati mu by election eyo gwe gwali omulundi ogwokubiri yali akwatiddwako awo naye omulundi ogw'amaanyi mu by election ya Arua His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ekifaananyi ekyo kyolaba gwe wenna ajjukira ebiseera ebyo nkakasanga kyenjogerako osobola okukitegeera bulungi nnyo. Bannayuganda oluvannyuma lw'okuwulira nti His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu akwatiddwa era driver we Yasini Kawuma akubiddwa amasasi ekyaddirira lyali ggwanga kutabuka nga sina Uganda yokka wabula ensi yonna yatabuka okwetoloola ensi yonna eggwanga erya Uganda enguudo zonna ezingira ekibuga Kampala ne zisalwako ebigambo ne bitandika okubanga biwandiikibwa ku bitundu ebyenjawulo ku bisenge mu makubo na buli kifo kyonna. Twavaawo ne tutambula. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yajja akwatibwa emirundi egyawererako ddala naye nga buli mulundi gwakwatibwa embeera eba ya bunkenke mu ggwanga erya Uganda nga si ku basajja babyekwerinda bokka wabula na buli muntu yenna amanyi nti wa kibiina ekya NRM oba awagira gavumenti eri mu buyinza yabeeranga ku bunkenke. Waliwo olukwata His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu lwe yasembayo oba egimu ku mirundi ebiri egyasinga okuleeta emberebezi. Omulundi ogwali guvuddeko obuzibu lwe lunaku lwe yali agenza okampeyini lwe yali amaze okuba nga anominatingibwa nga presidential candidate. Mwaka gwali gwa 2022 zalinga ennaku z'omwezi 3 omwezi gwali gwa November omwaka ogwo gwennyini 2022 His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yagenda ne bamunominatinga abeere presidential candidate. Bwe yamala okubeera nominated fule awo wennyini ekyambogo n'ayimuka n'akwata omuzindaalo n'ategeeza bye yategeeza n'abawaako briefly eyandibadde nga manifesto eyiye ye n'ekibiina ekya National Unity Platform. Abasajja ne bagamba singa kubanga waliwo enteekateeka oluvaawo ng'agenda ku kitebe ebiseera ebyo nga kyekamwokya alonkinge mu butongole manifesto y'ekibiina ekya NUP. Abasajja ne bagamba bino byayogeddeko ng'ate ayogedde briefly singa anaagenda ku kitebe n'ayogera mu bujjuvu embeera nga bwegenda okuba
kiki ekiyinza okuddako okuzaako emabega nga sinnaba kubanga ate tutuuka awo mu by-election waliwo His Excellency we yagendera mu ggwanga erya America okumujjanjaba oluvannyuma lw'okumukuba emiggo mu Arua bwe yali akomawo ebyokwerinda mu ggwanga byali gulugulu oluvannyuma lw'okutya bannayuganda kiki kye bayinza okuba nga bazzaako kakati egyo gyegimu ku mirundi His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu jazze nga akwatibwa kakati awo wetuvaawo olukwata olwamala eggobe mu kibya era olwaleetera gavumenti ya General Yoweri Kaguta Museveni obunkenke ne wetwogere olunaku olwaleero lwe lukwata lwe baakwata His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu mu kalulu akaali mu bitundu mu kalulu akaali aka 2021 wabula mu campaign His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yali agenze okuba mu bitundu ebyeruwuka side za Eastern Uganda mu bitundu ebyebusoga abasajja bwali budde bwa kumacha saweemu amaje military n'ekitongole kya Uganda Police nga bali ku biragiro ebigambibwa okuba nti byali bya General Yoweri Kaguta Museveni omukulu n'akwatibwa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yakwatibwa eggwanga lyatandikirawo okutabuka tewali yaddamu kufuna mirembe okuvira ddala olunaku olwo tetuddangamu kulabako His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'akwatiddwa okumala ennaku ne ziwera 2 oluvannyuma lw'ekyo ekyaliwo era ekyaleetera gavumenti eya General Yoweri Kaguta Museveni okutandika okutya okukwata His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ne bamumaza ennaku oba essaawa ezisukka 48 mu emabega w'emitayimbwa kati wetwogerera amawulire agasinga okuba ag'entiisa era agasinga okuba agatali malungi naddala ku sayidi zonna kubanga ebiddako mbikunnyonnyodde biyinza okuddako General Muhoozi Kainerugaba ng'ayita ku mukutu gwe ogwa X tweets zonna ze beeteereddeyo His Excellency nga bwe nakugambye ye ayanukula ne tweet emu General Muhoozi Kainerugaba tubaze tweets ze yakoze nga ziwera tweets ezisukka mu 10 ng'ayambalira His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ne team ey'ekibiina ekya National Unity Platform wabula His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yamwanukudde ne tweet emu yokka oluvannyuma omukulu oba yabadde akooye yavuddeyo n'ategeeza era mu tweet eno yagambye bw'ati nti wuliriza njagala gikusomera nga bwe yagitaddeyo yagambye nti I'm tired of these tweets nkooye okutweetinga bino n'ayita mu capital letters nti police ategeeza Uganda Police yakiwandiise mu capital letters era nange netegeeza nti n'ayita mu capital letters nti police arrest Bobby immediately mukwate Bobi Wine mu bwangu ddala hold him until you bring him to me mumukuume era mubeere naye paka nga mumundeetedde gyendi General Muhoozi Kainerugaba bw'atyo we yategeezezza ku mukutu gwe ogwa X nti His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu akwatibwe mu bwangu ddala nga n'akatayiti kannasala bino si byankya bino si byakulinda bino si byagamba nti ate atulemye omukulu yaduumidde n'agamba arrest him immediately mumuholdinge paka nga mumundeetedde gyendi hold him until you bring him to me mumuholdinge paka nga mumundeetedde gyendi kati gwampuliriza kino olaba nga kinaasoboka His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu mu budde buno anaakwatibwa omukulu General Muhoozi Kainerugaba anaakwata His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu nga bwe yasabye era oba nga bwe yaduumidde abasajja banaamukwata bamuleete bamutwale mu maaso ga Muhoozi Kainerugaba olowooza embeera eno ogisuubira okuba nga ebeerawo mukutu gwa Redison TV genda mu comment section teekamu obubaka wabula okusinziira ku comments zendabye bannayuganda bawera bagamba kale bageze bugeza okumukwatako comments nyingi nnyo wabula nze njazi zikuwa mukutu gwa Redison TV webale kubanga okyagoberera najjo osinzira okubanga gyotulabira kirira wansi mu comment section teekamu obubaka nga bo subscribing atanaba kubanga subscribing tubeere nga ate twesanga mu updates ezigenda okubanga ziddako comments zammwe ku updates zino za mirundi 2 ngenda kubanga nkomawo nazo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abdu omusomi w'eddua nkola ku nsonga ez'enjawulo emirimu nga gikutukataganyeeko ebyenfuna byo nga bidobonkanye ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucankalanako jangu kusomere ku ddua okubeda nedda eddua zaabaawo eddua zisomebwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko ekusibyeko akanyaaga nina ekyoto kyensobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku ddua nga nkuteddeko n'akabaani Allah ajja kusaasira ajja kwanukula kuba ku namba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.